era kyekireetera ebimu okulaba nga ebintu byabwe tebikola ki tebiyitamu. General Purpose Committee. Secretary for Finance. Abasiraamu bonna ababadde mu kisiibo, abakristaayo mwenna nga bwe muli mu kisiibo kya Yesu, bitiibwa byammwe mwenna mwebale wammanga. Yokaana essula 13 nti Honorable munnaffe Nabonge Halima tasobodde kubeera na Mataba Town Council ennaku z'omwezi 20 mpuliriza. N'olwekyo ku lw'ensonga eyo ezo waggulu zonna zenjogeddeko. We shall have to discuss it in detail. Thank you very much. Asimwe Fatuma Asumaya, Deputy Speaker on the Mataba Town Council. Ekkubo eryo mwogerako ery'okukayirira kya mazima nze omu ku basinga okuba n'ennyiike ku kkubo eryo kuba accident eno bwe twagifunira wenagifunira weewe wennyini we nali ngenda ofiira okuva mu 2020 paka ssaawa zino ekkubo eryo tuwandiisa amabaluwa mangi n'ekyamani waffe ow'ekyalo kuba kyekyalo kwentuula ne tugawaayo gagende wa Minister of Works Afande Katumba Amala naye tetuddibwangamu. Kati ssaawa zino we tuwogerera ekkubo liri mu mbeera mbi era obudde buba buzibe tutya okuweereza abantu okugenda ku senta y'okusheya. Gavumenti batuyambe balemenga kulaba nga ekintu kimaze kugwawo balyoke baveeyo kubanga bakikolako, wabula tusaba bataase. Prevention is better than what? Than cure. Ekkubo eryo bwe balaba obuzibu nga buguddewo sente lwe zirabika naye ng'ate era olwedde zibeerayo naye abakulu bekikwatako tusaba bakole ku nsonga eyo ng'obudde bukyali. Alo Nakawala Namagunga Annex Namataba Town Council kyokka ate ekyembi ekkubo eryo liyisa ebyamaguzi bingi, emmotoka eziyitako nzito Sinotrax zeziyitako tugambe ku zokka. So kati abantu abakagwa kukayirira awo bangi boda ne bavayo kwanti tewali bridge nosi ne bekanga baguddeyo bakutuka emigongo abamu bafa niyo kwanda afulumiramu nafuna jabiyiwa ate mu banne ensowera ne zikikola abantu abo twabakwata ne tubaleeta wano ku Town Council ne enforcement ya technical team ne bajja ne basomesebwa toilets bazizimba zenkoma ngezo abamu tubalambula nosanga nga yateekayo enkoma ze naye nga ngumu ate afaayo okukwata ettaka n'alitabulamu obusana agenda ng'amaala kuli nosanga agoberera amateeka g'ebyobulamu okuba nti obusobozi bwe bukyali awo naye nga yeefuddeko naye ng'omuntu. Ekikulu kya byonna tugenda okutuukawo nga fuuti ezeetaagisibwa okuba nga omuntu azikozesa ku kabuyonjo nga zalina. Abantu baffe bamanye nti kabuyonjo kikulu nnyo mu maka gaffe. Omulembe guli ogwedda si gwe gwa kati. Ekyokubiri nga Town Council kiba kya buswavu nnyo okusanga omuntu nga talina ki kabuyonjo, so tubakubiriza bazimbe kabuyonjo babeere nazo mu maka gaabwe. Yes. Deputy Mayor Atera, Minister of Finance, Planning and Administration wano mu Namataba Town Council. Oluguudo olwayabise lwa si lwa Town Council oba district naye abayunura tebatute buvunaanyizibwa bwabwe okulambula oluguudo olwo kuba lwonna lwabise Nakawala eyo, so tubakubira omulanga bajje batuyambe bakole ku luguudo olwo mu bwangu naye ng'embeera yalwo si nnungi ne gugenda ne guyingira mu Nakalasa, then Nakalasa n'ayiwa musezibwa. Amaanyi kwe kw'abaana b'amasomero nti abaana nga bw'omanyi asobola kutambula bava Namagunga gye basomera eyo, abala basomera ku Seya, so tuli beeraliikirivu nti abaana nga bava ku ssomero balina embeera egamba nti kaningize ekivaamu munayinza omusindika muli olwo omwana oyo tuba tumufiiriddwa, so kwe kusomooza okuliwo. Leero gye tuleeyinze ebadde ya milioni 327 gye tusuubira okukola mu mwaka ogujja 2026-2027.
okusingira ddala bajeti yaffe eyo egenda kukola ku nguudo, mainly nguudo gye tusinze okutunuulira, ate n'okulaba nti amasomero gaffe gava we gali okutuuka ate we geesiimisa. Mulimu amasomero ga oluusi ebyemizannyo ate n'ebibuuzo by'abaana. So bajeti eyo kwesinze okutunuulira okola nti ebyenjigiriza tubitumbula mu tawuni kanso yaffe. Tandike amanya gange Ssenyonga Fred kansala Kikirira Mulikobya omwami n'Amataba Town Council ku nsonga ya Kabuyonjo gye mubuuza. Kabuyonjo akola esimbi naye just abantu beetaaga kuteeka mu maanyi baziddaabirize sinzira ng'enkuba bw'etonnya zimuzijjudde beetaaga kuddamu basime endala naye ng'okutwaliza wamu n'Amataba Town Council kumpi ebitundu 9 ku 10 balina kunoonyerezaako naye batonotono tekabulamu ako ese tuba twagala kukaweka babire nga bazunguka bakole ki basobola okubaaabiriza bwankuba nyingi olina okuteeka okulabika nga obuyonjo obwongerako okuba mukukakulekusa buli kimu kale ensonga ekyokola twagadde tukole ki abasinga tubadde bagezezaako nnyo funa budaali n'emigo okutwaliza awamu abasinga ddala abo twali badde tugamba abeekulula kuba kati baali badde beekuusa ku nsonga eyo ey'obuyonjo kubanga bakwata mu ttaka bakola ki naye tubadde tugezezaako nnyo okulabika nga abasinga babeera n'emikro babeera ne obugaali ekyo kyo kibadde twafunayo ebibiina ebyatuyambangako tukola ki bafuniranga abayambi abatuwanga obugaali n'emikro kyo tekibadde kibinyaatabusaidi era oli bwajja babasosola nnyo bambi bawajja yeekulula wano oli alabanga amulwadde ekizibu kyo kiri ku ggwanga lyonna kyetaaga eggwanga likole ki lifube nnyo okulabika nga lyongerako nnyo okubateeka mu ki okubagamba okubasaamu ekitiibwa okubateeka ku mutindo gwe baali badde batambuliranga kubateesendala kugira obulamu sebo nkwongera bakubiriza obuyonjo babutwale nga ensonga enkulu kubanga obulamu bulina kusookerwa ku ggwe gwolina osooka okwebeereramu then ne kanso okukola ki okuyambako kireme kubeera nti tawuni kanso erina kumala kusituka kujja gy'oli okumanya nti olina okubeera omuyonjo gwolina osooka okwebeereramu kubanga kiyamba bulamu bwo wamu n'okuyamba abakuliraanye n'abo abaliraanye abo batabulina tebalinda kanso kumala batuukako batutegezeeko tutegeeza abo bekikwatako okubayambako okubeera nga obulamu bubeera mu community bamu era bannaffe tosobola olw'embeera y'ebyenfuna Kabuyonjo yinza omujjulako naba nga tali mu budde otalinaawo okola ki kubanga agizaawo n'abatonotono naye ng'era si kinene nnyo. Kyembagamba curfew is still there. People who are working at night, we are still working on them because some of them, they are not good people for you, Mr. Tim. That's why we are helping you. So I hope you'll go to police for more information so that they can help you how we can work together, because you are also a senior citizen in our area of Kayanja. Sena Mujali Douglas, Mayor Namataba Town Council. Nebaza mwenna abasobodde okujja olwaleero nga tuleyinga budget eno kubanga bwe tubeera tetukikoze ddala tuba tetulina gye tugenda kulaga mu Town Council yaffe eno. Mbakubiriza okugenda muleke gitunuulira butunuulizi, mugende mugitunuulire ng'ate mwetegereza biki bye tulina okuwagikamu tulabe nga tugenda kuba omukisa tukyaliwo awali akabuzeemu tusobole okukategeera ate n'okunnyonyolegana tulabe nga tugenda mu maaso ng'abaana ba Namataba Town Council. Chiko bonna obukola ku nsonga za parish development model nti mwebalire ddala omulimu gw'okujja abantu abamu mu bwavu okusingira ddala neneebaza President Museveni Yoweri Kaguta Tibahabulwa eyaleeta ekirowoozo
ekyokuwonya abantu okuwambibwako ebyabwe oluvannyuma lw'okwewolanga loans okuva mu banks ez'enjawulo ne mu money lenders. Mu byobulunzi nebaza abatuuze b'e Namataba Town Council mwebale kulunda ebinyonyi nga enkoko, embaata, enkofu, ssekkoko n'ebirala. Ebisolo nga embuzi, ente, endiga n'ebisolo ebirala bingi. Naye nsaba mubikuume bulungi biremenga okukosa ebintu by'abalala. Ku byobulimi nkubiriza abakulembeze bannange mwenna naddala ba chairman ba LC era kyekireetera ebimu okulaba nga ebintu byabwe tebikola ki tebiyitamu. Do that for the end of March in the preceding financial year to allow councils to discuss the budget for approval by end of May of that same financial year. Priorities were collected from village level, which were discussed through in a budget conference and in different committees of council. These priorities have been used to guide the formulation of the budget being laid today. Namataba Town Council is mandated to discuss and pass this budget to guide implementation of projects and activities in their area of jurisdiction. It's upon this background that I, Ndugumari Alfred, Secretary for Finance, Planning and Administration, do propose that Namataba Town Council sitting today, the 25th of March 2026, receive the motion of laying Namataba Town Council budget for discussion and later approval to guide implementation of work in the Town Council next financial year. Madam Speaker, I beg to move. And which we propose that will go to the tune of 18,210,504. Then we have. I agree with the top security person in Namataba Town Council. I do agree with him. There are some to be, if we could improve it a bit. It's not helping me. It's not a matter of help. It's a matter of service. It's a matter of service. It's a matter of responsibility. And should be looked at as a responsibility, not a help. Thank you. Rather than sowing sort of war within our own community. Thank you.